Ene maaso. Muganda wange ne mwannyinaze. Njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde. Bwakuleseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era mwebaza kubanga akuumye obulamu bwo era n'abulabirira. Ndi musanyufu nnyo okubanga ogobeera puroguramu eno amaka n'obufumbo yonna gy'osinziira. Mulimu abagobeera ku YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Eyo nogendayo liking o subscribing. Ate olabe puroguramu zonna ze tuzze tukola omulina eno. Ate genda ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Osobola okugobereranga puroguramu eno live wonna w'oli ku YouTube. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Nsaba Mukama akujjuze amaanyi. Nsaba Mukama akujjuze okumanya awamu n'okutegeera. Obugabirizi bwe bubeere gy'oli era butambule naawe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza kubanga otukuumye n'otulabirira. Tukwebaza kubanga otubeereddewo mu mbeera zonna. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakibeere wamu naffe. Kakitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tubeere nga tuyiga Mukama ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Okunyweza amaka n'obufumbo gwe mulama kwe tutambuliza ebyokuyiga byaffe. Amaka ago geetaaga obufumbo bulungi. Yensonga lwaki olemeddwa okubeerawo nga tebuliiwo. Bangi ababwebuzabulizaamu ne balowooza nti tebabwetaaga. Naye era ogenda okulaba nga babbiridde ku byabafumbo. Obasanga basooba mu busonda, mu loogi, mu mawoteeri nga bibbirira ku byabafumbo. Ekitegeeza nti babwetaaga naye kibeekwesa tebaagala kukola kituufu. Obwetaaga ssebo osaaga. Era weetaaga amaka ag'emirembe. Era weetaaga amaka agajjudde essanyu. Era weetaaga amaka ag'okuwangaala ebbanga lyonna. Sijja kukugamba nti mulimu mwangu okubeera n'amaka amasanyufu agalina emirembe. Naye nja kukugamba nti bwe buvunaanyizibwa bw'ositudde era bwe weetaaga okulaba nti otuukiriza. Ekyamazima kiri kimu. Teri muntu yenna agenda kukolera mulimu ogwo. Wabula gwe asaana okugwekolera. Teri muntu yenna agenda kukolera buvunaanyizibwa obwo. Gwe asaanye obuvunaanyizibwa obwo okubwekolera. Olw'okuba teri agenda kukolera mulimu na buvunaanyizibwa obwo. Kyenva nkusaba era nga nkwegayirira Katonda oyo ow'ekisa akuwa amaanyi osobola okukola omulimu ogwo. Teri gwe baaguyitira kukola okuggyako ggwe. Vunaanyizibwa kutereeza amaka ago kubanga teri mulala ajja kukikola. Vunaanyizibwa kugafuula ekifo eky'omuwendo kubanga teri mulala ajja gafuula ga muwendo. Ago maka ago buvunaanyizibwa bwo mulimu gw'oteekwa okukola. Waliwo ekintu ekirese obuzibu mu maka. Njagala nkusomeyo wano nyirumu mu Bayibuli. Mu kitabo ky'Abefeso essula ey'okuna olunyo lwa 3:1. Okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagana era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Njagadde neewule ku bigambo bya Bayibuli. Mbeeko ne kyensomesa olunaku olwaleero. Obusungu n'obukaawu y'emu ku nsonga etawaanya abafumbo. Ebanyigirizza nnyo n'ebalemesa okuteesa n'ebaziyiza okukkaanya n'ebalemesa okukola kye bateekwa okukola. Obusungu n'obukaawu bubikka amaaso go
obusungu n'obukaawu bukuziyiza okulengera ewala. Obusungu n'obukaawu bukuziyiza okulaba ebintu mu kifaananyi ekigazi. Bikuteeka mu mbeera nga tokyasobola kulowooza. Bikuteeka mu mbeera nga tokyasobola kufumiitiriza. Obusungu n'obukaawu biziba amaaso go eri okulaba ebyo ebituufu by'oteekwa okulaba. Ne bikulemeseza ddala okulengera ebyo by'oteekwa okulengera. Obufumbo bwe buba bunaanywera buteekwa okubaamu abantu abakkiririza mu bulungi, goodness awamu n'emirembe. Njogedde kigambo kukkiririza. Kitegeeza nti emirembe n'obulungi babiraba nga bya bugagga. Emirembe n'obulungi babiraba nga babyetaaga. Emirembe n'obulungi babiraba nga yengeri yokka abali ekkubo ne bagwanidde okukwata. Obukaawu buziyizza bangi abandi badde basobola okukomawo naye banga tebakyayinza kudda. Amaka gatambulira ku kusonyiwagana. Ekyo nakyogerako dda era bonna agenda ku YouTube channel yange eya Pastor Sebagala Ivan Samuel ojja kusangayo ekyokuyiga ekyo. Amaka gafa olw'obusungu n'ekiruyi. Ekyo ekyetooloola obulamu bw'omwana w'omuntu. Omukyala ow'obusungu tagenda kusobola kukuuma mutindo gw'amaka ge nga mulungi. Omukyala ow'obusungu tagenda kusobola kuteekawo mirembe gyetaagisa olw'amaka ago omusajja ogabeeramu n'ageeyagaliramu ddala. Abasajja abandi abandyagadde ewaka wabeerewo emirembe. Abasajja bangi abandyagadde ewaka wabeerewo essanyu. Abasajja bangi abandyagadde ewaka wabeerewo okwebaza n'okusanyukanga. Naye ekyo tekisoboka ku lw'abakazi abazibu, ku lw'abakazi abakambwe, ku lw'abakazi abatakyalina kulowooza ku ki kigenda kuddirira oluvannyuma lwabwe okubeera abakaawu abazibu abatasaaga. Kimu kyokka kye njagala nkujjukize, nkukakase era nkubuulire nti ekisa kya Katonda ekisinga okutegeerwa kwonna bwe kitakuyamba n'amaka gafa. Ekiruyi kikulemeseza gwe omusajja okulowooza n'okufumiitiriza. Wayinza okuba nga waliwo ensobi ekoleddwa kituufu, naye ensobi eyo ekoleddwa yeetaaga okwetegerezebwa mu buziba. Ezimu ku nsobi ezikolebwa bwannaffe mu bufumbo, ezimu zikolebwa nga oli tagigenderedde. Ensobi endala ze tubeera nazo mu bufumbo nnyingi nnyo zikolebwa naye nga tekibadde kiruubirwa ky'abo abazikoze. Kati obusungu butuggyako omukisa ogw'okumanya kiki ekireese ensobi eno. Obusungu butuggyako omukisa ogw'okumanya omutawaana guvudde wa. Obusungu butuggyako omukisa ogw'okumanya lwaki kino kiringa bwe kiri. Kubanga tumaze okufugibwa, tumaze okuwangulwa, tumaze okuba nga tetukyalina busobozi, kati n'amaanyi gennyini nga tetulina.
obusungu ne bulyoka butekinga control ne bulyoka bulemesa ne bannaffe okubaako ne kye bayinza okunnyonnyola. Bwe tuba tunaanyweza amaka tuteekwa okukimanya nti obusungu tebukola butuukirivu bwonna. Obusungu kintu kigumu nnyo. Teri oyo yenna akitereka mu mutima gwe agenda kuddamu kuba na mirembe. Omaze ebbanga osibye ekiruyi ku musajja nga n'ebingi by'osibiddeko ekiruyi ebimu byaggwa n'okukyuka nti bisobola kukyuka. Mulabye nnyo mmwe abalina obusungu eri ebintu ebitakyakyuka. Si kirungi omusajja okuzaala ebbali. Ekyamazima si kirungi. Ne tekikyasobola kukyuka. Tekikyasobola kukyuka. Era nga bwe kitali kirungi omukyalo okuzaala abaana nga mulimu abatali babo. Naye waliwo ebitagenda kukyuka. Ng'ogenda kusalawo kimu. Amaka okuba nago oba okugamenya ku lw'ensonga gy'olowooza nti ntuufu. Naye obanga toogamenye then obusungu n'ekiruyi Mukama aba alina okukikwambulako. Ekituufu bannaffe babeera tebakoze bulungi era nga beetaaga okunyiigirwa. Babeera tebakoze bulungi era nga beetaaga okukyawa. Babeera tebakoze bulungi era nga beetaaga okuvumibwa. Babeera tebakoze bulungi era nga basaana okukubwa. Naye ekyo kiyinza okufuuka ekyokuddamu eri ebizibu n'emitawaana egibabonyaabonya. Obusungu busobola okutereeza bannaffe ne bafuuka abantu be twagala babeere. Obusungu n'ekiruyi n'empaka bitondawo embeera esobozesa bannaffe okwetonda n'okukyusa mu mpisa zaabwe. Obusungu n'ekiruyi butwongera bulumi oba butujjako bulumi. Omanyi nti weetuumyeko obulumi obutagambika olw'okuba nti wanyiigira omukazi oyo ate ng'okyali naye mu maka ate ng'ogaanye okumusonyiwa. Omanyi nti weetuumyeko obusungu bungi okuba nti wanyiigira omusajja oyo ate obeera naye mu maka ate onnaba kumusonyiwa. Omanyi entuumo ey'obulumi gy'otadde ku bulamu bwo. Omanyi entuumo ey'emitawaana gy'otadde ku bulamu bwo. Omanyi bye weekuŋŋaanyirizzaako ebingi ennyo by'otadde ku bulamu bwo. Weekuŋŋaanyirizzaako bingi. Weebonyaabonyezza nnyo. Weetadde mu kizibu n'emitawaana egitagambika. Weekuŋŋaanyirizzaako obulumi obutayinza na kunnyonnyolwa. Lwaki weekuŋŋaanyirizzaako obulumi obutayinza na kunnyonnyolwa? Kubanga bw'olina ekirowoozo muli n'okufumiitiriza ti bw'onaasigala ng'oteresse obusungu awamu n'ekiruyi kijja kuba kikuyambye okubeera mu kifo ekituufu eky'obulamu oba obulimba. Mukama yeetaaga okuwa ekisa. Mukama yeetaaga okukuwanirira. Mukama yeetaaga okukuwa amaanyi. Bw'obanga onaasobola okuwangula ekizibu ekyo ekizikiriza amaka buli lunaku. Endwadde abantu ze balwala mu bukulu, ekintu ekisinga obunene ekizimba endwadde ezo gabeera maka ge baalimu nga bavubuka. Teekerawo munno ekiseera ekirungi. Obulamu muyina butono nnyo okubumala nga muyomba. Ekiseera muyina kitono nnyo okukimala nga mukaayana. Ku nsi tolinaako budde bungi bwa kubeera musanyufu. Olwo okoyonoona obulala bungi ng'ova mu ssanyu. Ekiddamu tolinaako budde bungi. Tolinaako budde bungi.
Mukama kyava akuyita era nga akukoowola nti tolina budde bungi bwakwonoona ng'oli mu busungu obudde obwo wandi bukozemu ekintu ekirala ne kizimba amaka. Weetuumako endwadde ez'ebiseera ebijja mu maaso. Okimanyi nti stress kye kimu ku kintu ekisinga okuleetera abantu okulwala sukaali ne pressure ne alusa n'ebirwadde ebirala. Kakati lwaki weekuŋŋaanyirizaako ebiseera eby'omu maaso ebitali birungi? Lwaki weekuŋŋaanyirizaako ebiseera eby'omu maaso ebitali bya mirembe? Lwaki weekuŋŋaanyirizaako omutuumo ogw'ebizibu? Lwaki weekuŋŋaanyirizaako entuumo ey'emitawaana? Obusungu n'ekiruyi biveewo. Essanyu n'emirembe bibya bifuga. Ekyo nkikubiriza abafumbo abalowooza nti bananyweza amaka gaabwe. Buli wootereko obusungu olwala. Kubanga omubiri gwo oguba guyiikamu emibisi ate gikuleetera omutawaana, hormones enzibu. Ate omuntu okyali naye togenda kumuviira. Temugenda kwawukana newankubadde mu myaka 10 egijja oba 15. Kaakati ogamba teweetaaga amaanyi okukusitula okuva mu busungu n'ekiruyi. Abamu bakyala bamwe baagala okudda. Abamu abaami baagala okudda. Amaka gabeeremu emirembe. Amaka gabeere n'essanyu. Amaka gabeeremu okwenyumiriza. Naye omusajja tasobola kudda kubanga omukazi ngo. Basajja bangi babadduse. Ne bakwatamu ebyabwe ne bagenda. Manyi nti oliyoga oba agenda agende oba agenda agende. Ebiyogero oba agenda agende bibikulemesezza amaka. Kye ŋŋamba. Kubanga ogeetaaga. Kati omusajja ekiruyi ekyo kye kimugoba. Afuna ku mirembe nga toliiwo. Afuna ku mirembe nga atambuddeko n'agendako ewala. Afuna ku mirembe nga tali naawe. Afuna ku mirembe ng'aliko mu kifo ekirala. Bakyala bamwe musindisa abaami bamugenda mize egitali mituufu. Olw'obusungu n'ekiruyi ekiringa enkuba etakya. N'abaami bangi abandibadde n'amaka gaabwe naye balina obusungu n'ekiruyi ekibayita n'okukuba bakazi baabwe, ekibaleetera n'okulwana, ekibaleetera okusika omugwa. Balina obusungu n'ekiruyi ekibaviiramu ebintu ebizibu. Obusungu n'ekiruyi si bintu birungi. Obusungu n'ekiruyi si kya buvunaanyizibwa. Mukyala oyo yandibadde yakomawo naye olina obusungu. Olwaleero njagadde nkyogereko nti tebulina kye butuyamba. Bukukuumira mu kwerowoozaako n'okulowooza nti oli w'amaanyi naye ne bumaliriza nga bwonoonye byonna. Bukuteeka mu kifaananyi eky'okwesasuza naye ne bumaliriza nga tebukuwadde mirembe. Bukuteeka mu kifaananyi ekyokwagala okuzzaayo naye ne bumaliriza nga ate gwe baddiza ekisinga. Bukutwala mu nsobi eziteetaaga kukolebwa. Omusajja yayenda nange kanyende. Omukazi ono ye azaala atya nange kaŋŋende. Kati obusungu ne bukutwala n'olyoka otomera gy'osinkana ebizibu
gy'osinkana agalwadde, gy'osinkana ate bikunakuwaza ennyo n'okusinga omukazi oyo oba omusajja oyo. Tetugenda kusobola kutereka kiruyi mu bulamu bwaffe ekikompe ne kijjula n'obusungu. Ne tulowooza nti tugenda kubeera n'amaka agenda okubaamu okuseka, agenda okubaamu okusumayiri, ng'ogenda kukoowa ddi okubeera n'amaka ag'entalo, ogenda kukoowa ddi okubeera n'amaka nga temukkaanya, ogenda kukoowa ddi okubeera n'amaka nga tewali ayogera na munne. When are you going to tire? Ogenda kukoowa ddi okubeera n'amaka nga dduka yaliwo. Esolooza nti ebinyuma ne bwe weekaza otya mu kwekazaako kwonna, sirowooza nti bikuwa emirembe. Sirowooza nti waliwo omusajja alina emirembe mu maka go okubeera ekitagasa. Obubaka bw'olunaku olwaleero kyenva nkukoowoola nti obusungu n'ekiruyi n'ebifaanana ng'ebyo bivenga mu mmwe. Mujjuzenga ebikompe by'emitima gyammwe okwagala n'essanyu. Munaakomyawo bangi mu maka agafudde. Munaafuna ku mukisa ogutula ku mmeeza emu ne muteesa ebigambo. Munaafuna omukisa oguleeta okutabagana. Nkujjukiza nti ebigambo bino n'ebirala osobola obigoberera ng'obiraba ku YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Manyi tibijja kukola bulungi. Gendayo like ngo subscribe ngo commenting videos ezo. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'otugabiridde. Twebaza kubanga oyimiridde naffe. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Ekisa kyo n'okwagala amu n'emirembe kakitubeere Mukama. Kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Yongera okutuyigiriza amaka n'obufumbo tugabeeremu nga tujaguza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.